This is ITV Uganda. See your dreams. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Nama, coming to you live from the Student X basement party. It's going to be epic. Hello? Jebaleko ssebo. Ono ye mwami Isa abiri. Kyamukisa mulungi yeggwe kakati ssebo ennamba yonna gijja kuwa booda neno we mwewandiisiza neno ku kitundu kyaffe. Ate weeraliikirira nze siri wa byabulamu nti oba nkukubidde nti wa booda yafunye vayirasi ssebo ekikubizza essimu lwaki mweraganga ku kyalo kino kyonna kyonna. Toyogera otyo weena. Mwefuula abatayagala bawala baakunene. Kwerabira ntya? Nakuyitako nakolera sigino ne Ashakayigeta okunanga bino ebizibu ebiriwo byagema nsi yona yona birigange yonka. Sinika ebinno byonna n'empewo n'ebiyitamu nze nanga mbiteze ku ngulu biringa nswera. Butige bukyanga ebya COVID bitandiika nze nakubona kuuku. Ompulira nenkunyenyezanga akabina mukazi watuka essaafu n'omugongo gwonna gwonna ngufunya ngezaako okulaga nti nno nkwagala gwe ssebo nga benalina byenkola nfuuyira ndiga mulere. Buti nze mba nfunira muba. Akati ssebo oba oyagala oba toyagala olunaku lwaleero kuva wenfunye ennamba yo olina okunjagala. Aye gayomba tikuwa sente tikufaako tikulabira kikola ki? Nandika okunkubira ng'ompereza message nasuze ntya nasizza sasizza. Kayinsale pulaani ntya iwe lwaki osalako ku pulaani noyida ninkubona. Alidde saalidde amakya amalungi ensula buli kimu kyonna kyonna oba olina okuba ng'okimpandiikira. Ebizibu biri nsi yona yona. Aye gayomba leka bino bige kodi biki olimboni aboni olikola otyo olinumya. Oba oyagala oba toyagala ojja kunjagala nze nkubuulire okujja kungonolekera olinnya booda ate wonoogaana nze ssebo nja kukola ensasagge ku kyalo. Kale baba ani gwe kuyomba naye ti kuyomba aye bantu kubula bubule magezi bwama COVID tali munsi yona yona ali munsi yona yona business tibadigala business badigala dona n'emmotoka tibadubera kutambula taxi tidiri kutambula costa tidiri kutambula boda netambula yebona beetika migugu buti ono okuyomba kunombesa namwerabira kodi biki timufaako babani banaaba oluguudo. And this is a night to remember. Ladies and gentlemen, sit back and enjoy. Thank you for watching ITV Uganda. You can watch all our best videos on YouTube and Facebook. Simply subscribe to our YouTube channel ITV Uganda and see your dreams on ITV.